Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa mmula, Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange. Nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Balamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, jjukiranga oba ziikula ekirooto kyo. Ziikula oba jjukiranga ekirooto kyo. Bannyinaze ne baganda bange, amazima gali nti ffenna tulina ebintu bye tuluubirira. Tulina ebiruubiriro oba bye tuyinza okuyita ebirooto byaffe. Ekyennaku wakati nga tugoba ebirooto ebyo, wajjawo abantu oba ebintu ebitwekiika, ebitunafuya, ebirwana okutumalamu amaanyi, gwe wamma ne tumaliriza ng'ebirooto byaffe tubisudde mu kisero. Waliwo ebirooto bye twaziika wansi w'obutekkiririzaamu, wansi w'okwawukana n'ababeezi baffe, wansi w'okumalibwamu amaanyi, wansi w'ensobi ze twakola mu biseera ebyayita, n'engeri endala nnyingi nnyo gye twaziikamu ebirooto byaffe. It's easy to settle with mediocrity even when there is a lot of potential within you. Ate kino nsaba oddemu okimatire mukwano gwange. Okuba nti gwe weeterebukamu tekitegeeza nti Katonda naye yakuterebukamu. Okuba nti gwe weeterebukamu tekitegeeza nti Katonda naye yakuterebukamu. Kisoboka okubeera ng'ebirooto byo byaziikibwa, naye ekirungi byaziikibwa buziikibwa tebyafa. Ate olw'amaanyi ga Katonda ajja kubituukiriza nga tonnafa era nga tonnava mu bulamu bw'ensi eno, kasita okkiriza n'obijjako ettaka ly'obadde wabiziikisa. Nze nkimanyi nti kumpi buli awuliriza munyenye eno yali amenyeddwako omutima mu ngeri emu oba endala, nga wali oweddemu amaanyi mu ngeri emu oba endala. Ekikulu kya byonna bwe butajja maaso ku kirooto kyo, ekikulu kya byonna kwe kusigala ng'otunuulidde ekyo Katonda kye yakusuubiza, kye yakussa mu mutima. That dream. Jjukira akaakaamo Mukama ke yakukuba, okuyitibwa kwo, eddoboozi eryo erikwogereramu entakera. Waliwo ekintu ekyo Omukama kye yakuteeka ku mutima, naye ng'oluusi ne bw'okirowoozaako olaba ng'ekitasobokera ddala. Omukama munnange antumye nkugambe nti yali serious. Eryo lyali ddoboozi lye era kye yali akugamba kirina okutuukirira nga tonnava mu bulamu bwa nsi eno. Era akugamba nti kiyinza okuba nga tekinnatuukirira naye kiri mu kkubo, kuba tayinza kwerimba wadde ffe okutulimba. Mwana wange, dda ku magulu go. Katonda waffe amaliridde okuddamu okuzuukiza ekirooto ekyo ekibadde kirabika ng'ekyafa. Ogenda kwewuunya nga ky'obadde olowooza nti kigenda kutwala emyaka, ng'Omukama akikuggusirizza mu bbanga ttono, because he's God and that's his nature. Wow. Omukama olunaku lwe yakussaamu omukka gw'obulamu lwe lumu lwe yakuteekamu amaanyi n'obusobozi okutuukiriza ekirooto ekyo ky'olina ku mutima. Obuyinza, amaanyi n'obusobozi Katonda bye yakussaamu
singa lukya n'obitegeera oyinza okwetya n'okwedduka ne wedduka. If you can recognize and know the power and the anointing that is in you, n'otegeera ekyo ky'oli ekituufu, kugambye oyinza n'okwetya n'owedduka n'okwedduka. Nakugamba nti muggwe mutambulirwamu omusaayi gw'obwakatonda. Muggwe mutambulirwamu omusaayi gw'obwakabaka bwa Katonda ogulina obusobozi okukozesa ebikukunavu mu nsi muno. Ky'olina okumanya nti ebirooto ebyo ebinene ebiri mu ggwe tosobola kubituukiriza nga ggwe weetaaga amagezi n'amaanyi agava ewa Katonda okusobozesa okubituukiriza. When we go through opposition or challenging times, we don't need to fall apart. God controls the whole universe. He will not allow anything wrong to happen to you unless He knows how to bring good out of it. But you have to do your part and keep your faith stirred up. The enemy would love to see you burying your dream, showing you that it will never work out. Don't believe those lies. It's not too late to become what you were created to be. Banji tulina ebirooto bye twaziika era ne twematiza nti bwe tutyo bwe tulina okubeera. Waliwo n'eyalwala mu kusooka nakkiriza nti ajja kuwona. N'alwala mu ntandikwa nakkiriza nti ajja kuwona, naye munnanga oluvannyuma n'amanyiira obulwadde era ng'olwo abuyita bulwadde bwe, era nga yeematiza nti agenda kutambula n'obulwadde obwo paka kufa. No. Obudde butuuse ojje ettaka ku kirooto kye eky'okuwona, okizuukuse, okiziikule. Ogenda kikola otya? Ogenda kuyimusa eddoboozi lyo ogambe nti Katonda wange nkwebaza nti okkirizza era omaliridde okumponya, ate omponyeze ddala. Weebale Mukama, kuba amangu ddala ngenda kuba mulamu ate ow'amaanyi. Olwo oli mu kujja ttaka ku kirooto kye eky'okuwona. Ebigambo ebyo bigenda kuziikula ekirooto kye eky'okuwona, ate era ogenda kwewuunya ng'Omukama akikoze. Not because I have spoken, but because that's God and that's His nature. He's a God of impossibilities. He's a God who makes a way where it seems to be no way. The above is what moves God and takes Him to action. You being able to proclaim the above, to declare and decree the above, takes God to action. God is always moved by our faith. He's not moved by your discouragement, complaining or self-pity. No, He's only moved by your faith. Actually, your faith takes Him to action. Okwekubagiza, okwenakuwaza si bye bitengula omutima gwa Katonda. Ekimutengula omutima kiri kimu, kukkiriza okwannamaddala kw'olina mu ye. Kukkiriza okwannamaddala kw'olina mu ye, mu maanyi ge, mu busobozi bwe, mu bwa Katonda bwe. Father, nze nga bw'ondaba bwe ndi, ensi nagivaako dda. Nnyabo ssebo kyusa akatambi n'endaba y'ebintu. Mu kifo ky'okukaaba n'okwenakuwaza, tandika okwebaza Katonda ate nga muli okkiriza nti ebintu bigenda kukyuka. Bino bisigenda kuwona, sigenda kumalako misomo gyange kusinziira nga bwe neeraba, sigenda kugaggawalako, sigenda kugaggawalira ku kyeyo, sisuubira nze kugaggawalira ku kyeyo kumanya ku mawanga, sisuubira nze kuwangaala, sirabawo ssanyu mu future yange, abaana bange sibalaba mu future, n'ebirala ebiringa ebyo. Oli mu kubyogera, oli mu kuziika birooto byo. Yanguwa mangu okubiziikula kuba obusobozi n'amaanyi obirina ate biri mu ggwe mwennyini. It's never too late, my brother, my sister. Begin declaring that I am surrounded by God's favor. Blessings are chasing me down. Believe that.
buli katonda kye yakuteeka ku mutima gwo ng'obadde wakiziika buno bwe budde okijjukire era okiziikule gy'obadde wakiziika. I don't know which language I can use to make you understand this, my brother, my sister, but I do mean my words. I mean that statement. Yennyini eyakikuteekamu ayagala kukituukiriza. Bulijjo jjukire nti he was, he is, and he will always be. I mean, he was the Lord, he is the Lord, and he will always be the Lord. Ne bwe kibanga ebimu bye yakuteekamu ng'ebirooto wabyerabira, yingira mu ssaala omugambe nti Kitange, tonzikiriza kufa nga sinnalaba ku birooto bye wateeka mu mutima gwange Mukama, nga sinnalaba we bituukirizibwa, tonzikiriza kuva mu bulamu bwansi eno Kitange. Kino kyennyini kyekyali ku Bayisirayiri luli nga basemberedde okuyingira ensenda zaanye, era nga basiisidde awo mu maserengeta gaayo. Ntegeeza ensenda zaanye wali mu katundu akayitibwa Kadesh Barnea. Baali basiisidde mu katundu akayitibwa Kadesh Barnea. Kalebu ne Yoshua ne bannaabwe 10 kubanga bonna amu baali 12 abakessi 12, the 12 spies. Baasindikibwa okuketta ensi eyo kuba baali batuuse kugamba nga batuuse kati baagala kuyingira ne basindika abakessi 12. Basobole okuyingira, basobole okujeka okwekkaanya, basobole okuyingira obulungi nga beetegese bulungi. Ababiri, Kalebu ne Yoshua, bwe baakomawo baawa lipooti Musa n'Abayisirayiri ng'eraga nti basobolera ddala okuyingira mu nsi eyo. Omaanyi weegali n'ekisinga byonna Katonda ali ku ludda lwabwe. Nti era obwabali bukomye kuba bo balina omulwanyi nnamige nga ye Katonda, the God, the most high God. Era Kalebu n'asituka n'asaba Musa n'Abayisirayiri bonna nti ffenna bannange tuyingire lumu, tutwale ekyaffe, tutwale ensi yaffe yatusuubizibwa bannange. Abakyali awo laba ate ekyennaku bannaabwe bali 10 kuba bagenda 12, kati 2 basoose okudda, kati 10 badde nabo, kati ate 10 bagenda okukomawo. Bwe baakomawo baalaga nti eby'okuyingira ensenda zaanye babiviireko ddala, era nti singa bakikola bonna bajja kusaanyizibwawo. Era baafuba nnyo okumatiza abantu bonna, obukadde nga 2 obw'abantu abaali bakuŋŋaanidde awo, era ne babasigamu ensigo y'okutya nga babakakasa nti bwe kiri kizibu nnyo era tekisoboka kuyingira nsi eyo. Abantu ng'obukadde 2 abaali bakuŋŋaanidde katumuka wansi awo ku maserengeta g'ensenda zaanye, kumpi just near entering the city, entering that new land, entering the promised land. Bwe batyo bwe baalemwa okuyingira olw'obutakkiririza mu kirooto na kisuubizo Omukama kye yali abawadde, na butamukkiriza nti bye lyayogedde yali serious. Baakyusa ne badda emabega. Bano baabungeetera mu ddungu emyaka 4, era bonna ng'oggyeko Kalebu ne Yoshua baatuuka kufa, baalifiiramu eddungu, baatuuka na kufa nga tebayingiddeeko wadde na kuwunyako ku ttaka lya nsi ey'ensuubize. All of them apart from Caleb and Joshua. Nkuba akafaananyi musajja wattu Kalebu kye yawulira, kuba ekirooto ky'okuyingira ensi eyo kyali kikakafu mu mutima gwe, ate nga eyakissaamu mu mutima gwe ne mu mitima gy'abanne yali Katonda yennyini, nannyini magye, nannyini nsi n'eggulu. Laba abasajja bano 10 babaleetedde okufiirwa n'okuziika ekirooto kyabwe because of their disbelief and not standing on the promise of God. Kino kiwulire mukwano gwange, ekintu okusalwawo oba okukkiririzibwamu abantu abangi bulijjo tekikifuula kituufu. Ekintu okusalwawo oba okukkirizibwamu abangi tekifuula kituufu. Ekyokubiri,
akabonero ak'enkukunala akooleka nti omuntu gundi champion kwe kuba nti bw'aba alina kyakkiririzaamu era nga mumativu ku kyo abalala bonna ne bwe batakikkiririzaamu akisigalako akinywererako paka lwalifuna omukisa n'akifuna oba n'akituukako. Ekyewuunyisa ate nga kituufu nga wayise emyaka 45 banne bonna be yali nabo nga baafa dda. Kalebu yali akyawulira ekirooto kye kimu mu mutima gwe era ng'akyakinywereddemu ng'akyakinywereddeko era ng'akyakikkiririzaamu. Bw'oba ng'olina ekirooto ku mutima gwo ate ng'okkiririza ddala nti Katonda asobola, tagenda kukukkiriza kufa nga tokituukiriza. He who believed and trusted in the Lord, him alone remained alive and all others died. Abatiitiizi bonna obukadde 2 n'okusoba baafa tebatuuse, naye omusajja omwono yayolesa okukkiriza mu Katonda n'ekisuubizo kye gyali ye yekka ye ne Yoshua abaasigala nga balamu, era nga ku luno baali abalabu nanga baafa ba 2 abazeeyi kati balina abaana baabali n'abazzukulu baabwe. Ku myaka 85 yaddayo mu kifo kiri kyennyini we yali nga wa myaka 4 n'agamba nti Katonda wange nga bwe wansuubiza nkomyewo ntwale kye wansuubiza. Sigenda kuwanvuya nnyo nsonga eno mikwano gyange kuba mujja kwesomera Bayibuli, wabula Kalebu ensi yali yamusuubizibwa mu miwendo, kozi emiwendo ye numbers, yes numbers, miwendo 14 laba bwagifuna era n'agiwaŋŋamamu ye n'ekika kye kyonna ekya Yuda kuba yali leader, yali omukulembeze w'ekika kya Yuda. Mukwano gwange tokkirizanga muntu yenna kukujja ku kirooto kyo, ne bwe kinaatwala ebbanga waakiri kiritwale teryakugoba kasita okyali mulamu naye ng'okituukiriza. Fuba okukola kyonna ekisoboka ng'oluŋŋamizibwa enneema ya Katonda, ozimbe ennyumba eyo ey'ekirooto kyo, okole bizinensi eyo ey'ekirooto kyo, ofune amaka ago ag'ekirooto kyo, osome koosi eyo ey'ekirooto kyo, ogende mu ggwanga eryo ery'ekirooto kyo. Father Martin, okole obusaaseredooti ng'Omukama bw'ayagala. Bambi okole ekyo ekiri mu kirooto kyo, ekiri mu birooto byo ng'Omukama bwe yakikuteekamu. Please do it. Kkiriza nti omuze ogwo osobola okuguleka, nti osobola okutuuka ku ntikko mu kampani eyo, nti oyinza okuba ng'ekirooto ekyo wakigezaako omwaka oguwedde oba emyaka 5 kagibe emyaka 4 naye ng'era kikyasobokera ddala okutuukirira. Believe that. Mukwano gwange ekindeeseza munyenyero kwe kukukakasa n'okugamba ng'Omukama bwe yagamba Kalebu nti situkagenda ofune kye nakusuubiza. Nali serious mwana wattu mwama ne taata mwanyinaze muganda wange ndi mukugamba situka ogenda ofune Yesu kye yakusuubiza. Yali serious. Omukama kye yakusuubiza yali serious. Kino tokyerabiranga munnange, buli bw'oba n'ekirooto eky'obwa Katonda omulaba ajja kwetoolooza abantu abajja okulaga nti tekisoboka, bafube okumalamu amaanyi. Bye bakugamba okunafuya leka biyingirire mu kutu okumu bifulumire mu kulala. The naysayers can't take away your dream. God knows how to use what is meant to harm you for your good. Toteekeddwa kukakasa bantu kiki kyoli era tobamalirako budde. Gwe goba kirooto kyo, ebikolwa n'ebibala byo bijja kweyogerera eri abalyoolyomi. Bijja kweyogerera eri abalyoolyomi. You don't need their approval on anything. You only need the approval of God. Let them be. Just run your race.
Ekisinga okumalamu amaanyi abantu abamu abakwetoolodde kwe kulaba nga amagezi gaabwe ge bakuwa ag'okukussa wansi togatutte, bye bakugamba tobimaliddeeko budde, wabula ng'amaaso go gamalizza ogasimbye kugoba ekirooto kyo. Kibatabula. I mean, it disturbs them. Ekyewuunyisa abo abakulimirira n'abo abakutambulirako nabo balina ebirooto. Mu kifo ky'okubiwa obudde bali mu kubumalira kukusuula na kuzikiriza ggwe. Abantu abawanguzi mu nsi muno beeba batamalira budde ku biki balala bye bakola, wabula ne basessira ku birooto byabwe. Singa obudde bw'omala ng'ofuba okusiraanya n'okulwanyisa gundi, obumala ogoba kirooto kyo waalibadde oli wala nnyo. Kino munnange kimatire. Omulaba ayigga ku makya mu ttuntu n'akawungeeza abantu abo abalina ebirooto n'obumalirivu ate nga bafuba okubituukiriza. Ajja kuwendulira ab'ennugu, abakuwaayiriza, abakusekeeterera, ng'ekigendererwa kye kukusuula, kukumegga. Bw'oba onaatuuka ewala era ofuuke nga bali abagamba nti twazaalibwa kubalumya mitwe, va kugoberera ebigambo by'abali olyomi, amaaso ganywereze ku kirooto kyo kukuyitibwako. Ensonga lwaki olwanyisibwa nnyo, otambulirwako nnyo era n'abaagala okugajambula bangi, lwa nsonga nti omulabe bw'akulaba alaba ssekalootero omulala nga bwe yalabanga Yozefu oli, mutegedde mutabani wa Yakobo. Alaba omukazi omusajja agenda okufuuka ensonga, agenda okufuuka ow'amaanyi nga Yozefu bwe yafuuka. Ate nga akulaba oli mumalirivu, toli mwetegefu kusibwa wansi. Kati kyalaba ogenda okufuuka kiri mu kumweraliikiriza era omubunya obufoofofo. Don't lose hope. Togwamu maanyi. Tobakkiriza kukumegga matini. Tobakkiriza kukumegga. Katonda ali ku ludda lwo. I mean, God is on your side. You have the most high God leading your way, and he will not allow you be defeated. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with the man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu naye gubakuume gubasigaleyo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.